ekikolwa omusajja kye yakoze nga naye adolescent stage nti yamulemeramu to an extent nti n'omukyala gwe yazaalamu omwana yamuzaalamu nga alina emyaka emeka. Teri kibonerezo ku nsi kyoyinza kuba muntu nti gundi oyo abadde asaanidde okukola ki. Senga omusajja yasanze omusajja alinga nze ku muwala w'emyaka 17 nga ndi makage awo kiba kiri understandable nti omusajja nambemu yabadde ajooga. Nga oli muwala ddala ng'omanyi taatawo tabeerawo abeera safari, teri nsonga lwaki oleeta omulenzi mu nnyumba. Naawe omulenzi toyina nsonga lwaki ng'omanyi otuuse mu kikola ekyokwana okimanyi n'otuuka okwebaka mu buliri bw'omusajja mu nnyumba. Omusajja najja mu kisenge kya mwana ndowooza omusajja najja emirundi n'emirundi n'akuwooniira. Era ekimu kubiraga nti taata ono yadde obusungu bubaawo okulaba nti yakoze adda kigendo olwamaze naye n'adduka. Omuntu agamba nti omuvubuka yabadde mu nsobi tewali kibonerezo kyenkana kufa. Bannange tewali kibonerezo kyenkana kufa. Omuntu yekka atabeerangako mu sayizi eyo yayinza okugamba nti omwana yabadde asaanidde afe. Sakozi abaana b'emyaka 17, 18, 16, 15 basumbuwa. Omwana ono tukirize tugaane sisuubira ayinza kugaa nti omwana yakoze bulungi okufa. Naye ono omwana yabaddemu obujozi. Omwana omanyi ssente za spendingiddwamu awo kati obulamu bwagenze. Ekisooka kya byonna ono omuwala alinga yagenzeeko ekikolimo. Tubalamusizaako mwenna baganda bange mugamba mutya abali ebule n'ebweya amanya yenze Sakozi Farouk era nga mwenna mbatumiddeko mwenna abatulaba baganda bange awo e West London awo ku Salabedi mugamba mutya kyali wange Rashida kyali wange Patrick ogamba otya Katende ogamba otya Kato ogamba otya James Kato omulongo kiri kitya awo e West London awo ku Salabedi wa muganda nge James muri mutya. Abantu mwenna tubalamusizaako abantu b'oku Salabedi. Kiki abantu bange atoyingira mbali abantu b'oku Salabedi mbatumiddeko nnyo West London is West London. Weripye ku yange oba gwe weripa mu yange ngenda kwalagana eriyo agenda mu Kisenyi Kisenyi ogizalawa ngenda bagamba Hamza ne Ian bankandamiza nnyo basasuza sente mpitirivu tebandekera muwadde Salabedi mwenna bambi we mukolera mbatumiddeko nnyo era nategeddeko nti mutuula awo ne mutulaba Kirindi abantu ba Salabedi e London mwenna mbatumiddeko nnyo branch za mwezo zonna kebe ya mu Kisenyi batumiddeko nnyo mwebale kutulaba. Winnie wa Bobby e Jordan kutumiddeko nnyo era kansobere nti oli bulungi. Winnie wa Bobby abera Jordan. Rashida Wakyagula mutumiddeko nnyo. Rashida Wakyagulanye naye waali mutumiddeko nnyo ne Aisha Wakyagulanye naye waali nnyo ne Aisha Wabebe yali naye mutumiddeko nnyo abantu mwenna abatulaba okusinza buli omu asinzira Boss Amin kutumiddeko nnyo era kansubira oli bulungi. Boss Dollar ku Hair Trend Saloon esangibwa ku Kajansi ku Kidde ebweya okusala okusiba okwekolako konna n'abagole waali so kutumiddeko nnyo nnyini. Bas era ngenda kutumirako olona abali e London ngambe nti Joan happy belated birthday yabadde ya Jo ti webale kubanga watuuse ku mazaalibwa amalungi mukama akuwe byosinga okwagala mu that new age joyingidde mutumireko buli omu. Yes yakubira by the way yakuyambira ku mwana oyo yakuziza amazaalibwa ge gundi yimba buyimbi nga tomanyi myaka naye okay sigera maso happy birthday Joan, happy birthday dear Joan, happy birthday to you. She looks young. Okay bugenda kutumirako buli omu waali buli omu yonna gyali ng'olaba emboozi mukati bane mugitusindikire tubayiseewo. Mbalamusiza mwenna abatulaba ku mboozi mukati ne bagamba ekumire gospel live naddala mboozi mukati mube nga musobola okumanya ebifa mu ggwanga Uganda era nga tubitambuza bulungi. Joan birthday, happy birthday.
happy birthday ya Joan. Joan webale nnyo okubanga munanga otugoberera era nankwebaza okubanga otuse ku myaka gyesimanyi naye nga webale nnyo ayine myaka 25. Joan yes Joan ayine myaka 25 25 years ng'akyali baby. No she's 25. Joan 25 years naye nga mbatumiddeko mwenna njala okutumirako omwami gwe bayita Diba nkutumiddeko nnyo ate ntumiddeko n'omwami gwe bayita Dan. Mambo yali musomesa ntunumireko n'omwami gwe bayita Dan Setumba nga oyo nno abeera London awo. Ntumireko Hajati Nantabanga naawe oli London awo nti munaye webale okubanga otambuza ebintu era nkwagaliza ekisiibo ekirungi. Ekisiibo ekirungi kibe nga kikutambira bulungi nnyo. Njala okugendako mu America. Onzikiriza teekayo tumirani simanyi bantu njala okwebaza kansoke nebaza abantu be Canada bannanga abantu be Canada mwebale nnyo abakoze omulimu ne mukomyawo munna Uganda gwe bawa emyaka 2 ng'agenda kubanga afudde ne mugamba nti bannange n'abasaba mukomyewo ajja alabe ku maama we. Mwebale nnyo ddala abantu be Canada omulimu ogwo gwe mwakoze. Njala okutumidako jjajja Isaac ng'oyo nno abeera mu America awo. Njala okutumirako omwami gwe bayita Mutaawe nga naawe oli mu America. Njala okutumirako omukulu gwe bayita Brenda webale nnyo kubanga olaba emboozi mukati. Mukyala gwe bayita Damari naawe webale nnyo kubanga obeerako. Njala okutumirako mukyala Nnyombi naye ali mu America awo atulaba nnyo ate era nga babuuza nti emboozi mukati lwaki twagikoze omwaka guno. Tujja gikola bannange yalimu ebyokulonda naye tujja gikola omwaka guli lwaki tetwagikola guli oguwedde. Brown Japan yekatwe balamusiza bassebo ne bannyabo najje musinziira. Nemba nja kusooka okutumirako omukyala gwe bayita Sofia Nalukenge Lubega ng'awangala UK. Mukyala wiiki eno yansindikidde ssente ze yakutegeeza madamu ndowooza ebintu byatuuse bulungi ewaka. Omukyala oyo yanguzeeko firiji era nga kati gwe byekambala ate okuppanzi kubanza ebbanga yonna mbadde nnyambala nga musereza muzimba mu nzimbi. So nja kutegeeza nti Kulon Japan ekatwe twayongeddemu ebirungo mu kiseera kino ekyalamanza ne bagana affe nga basiiba mujje mugulire abantu firiji mugulire abantu blender cooker washing machine n'ebintu ebirala byonna tubiina mu Kulon Japan wali ekatwe. Nja kusinziira okutegeeza abaganda bange bonna abali ebweru abankubira essimu nga mwagala ebintu nti buli muntu gwempa ekintu kye disiti gye nsooka okusindikira. Wabula oba towadde nze ssente tocomplaininga mbusaagala mbali nalabye mbumufaanaganya amannya nedda. Gundi Kongo mutumidde ani Super Mukonjo bannange. Super Mukonjo yasindika ebintu wano bigenda mu mwaka mulamba n'asasula naye bakyaganya okumuwa ebintu URA ekyabigaanidde bigenda mu mwaka mulamba naye olunaku lw'okuna nyina omukyala gwe nakubira kuba yaŋŋamba bubiri emukono omukyala nengeza okumukubira essimu 2 nga takwata. Naye nja kutegeeza baganda baffe aba URA nti abantu abali eyebweru n'abantu abalala bonna abasuubuzi ebintu bye baleeta wano baba bazze kuba bannayuganda mirimu. Kati omusajja Super Mukongo ali eyo ebweru naye ebintu byasindika spare asookuwa nga awa bannayuganda emirimu abawera 20 asasudde ssente ebintu mubiremedde. Kati kigenda maaso eky'omuntu wakwata essimu n'abakolera vidiyo nga ali muzungu ng'ate muyomba. So kati nze ndowooza URA mbange mbaateekawo tosobola kutuukirira mukulu wa URA direct waliwo bakadeeya b'otuukirira bakonekitinga. Kati ayagala ssente weziti nze ndowooza mukole emirimu gya gavumenti nga muli straight. So Super Mukonjo nkutumiddeko abakiriyalinga bennyini tosobola batuukirira ate bateekawo bakiriyalingi agent. Okiwulira bakiriyalinga agent balinga babbulooka kyokka nabo bennyini tebagambwako kyokka tekibakakatako nti bakozi baabali. Waliwo n'emikwano gyange baganda bange baasuubula amanda okuva Sudaani
URL bagisasula empapula zonna bazirina ne waliwo afande alemedde ekintu emmoroka z'abaana motoka 3 azikutte okitegeera amanda goonooneka kakati wemma mwagamba nti bakiriya linga emisolo ne bagisasula kakati empapula lwaki temukola ki temukkiriza emmoroka z'abantu ne zigenda oba ne mugamba nti ABCD ate balina n'ekirala mwogere ekintu kitu balina n'ekirala kye baŋŋambye bw'omala okusasula ne baba bikuwadde n'osasula ennakawo obawa n'obiteeka mu mmotoka oba otuuka ku ssaawa ya kwinira n'ekwekiika ne bagamba ensasula tebadde nnungi n'obalaga empapula zo ne bagamba ne baddamu ne babibaka ne bagamba kati sooka oleete miliyoni bwe ziti obikuwa ate tebagambwako tebalina gye bawaabwa naye nga ndowooza tutandikire ebitongole bya gavumenti ebyo tujja kufuna yongayo obudde tubiseemu tubibuulire kubanga birina omuze gwe bikola omukyamu ennyo ne we babana abakola enguudo nabo omuntu okumusasula bamutawaanya okumusasula mwamiyiga bamutawaanyiza okumusasula sente ze bayisa oluguudo mu nnyumba ye naye tebaagala kubasasula bamubuzaabuza mwamiyiga omumanyi naawe omumanyi baagala mubba esente ze agenda mu myaka 2 mwamiyiga ali mu kubanja tebaagala muwa abo abayunula tebaagala muwa sente ze bayisaawo oluguudo ennyumba yagiggala evunda ekolaki banoonya emala otuuka mu kifulukwa naye eri baba baaziyisa baba baaziyisa eri naye so ebitongole bya gavumenti mwetereze ku nsonga eyo kubanga tugenda kutandika ate batunula mu simu bubi naawe yakwata amanda nga weeyambisa amayinja go simanyi jeno simanyi musirikale ki abasirikale musigaze emirimu gyammwe gye muyina okukola temweyingize eno mu bitali byammwe mukwata trespassing naffe tujja bakwata trespassing musirikale olina kubeera eri kugira oyingira otya mu by'obusuubuzi n'okwata amanda katulinde next week bw'atazita then tukube tochi eyo naye temupe erinnya URA tubuulire kati bano basasula zaaki kuba si mabbe era afande oyo abantu yakwatira amanda mutuwe erinnya lye eddaala kwali nze mawanja kumugamba nti afande gundi oli ku ddaala bweriti wakwata amanda g'abasajja. Okay, ndowooza tutandike n'omwana eyafiiridde eri ewa girlfriend mu nyumba ya taata. Boyfriend ku Valentine yatwalira girlfriend akamuli, mu kumutwalira akamuli taata n'ategeera, taata mu kutegeera yajja n'amulibika emigobante, mu kumulibika emigobante omwana n'agusulamu akaba n'afa. Era y'ensonga ndowooza eri ku kyalo okuva ku Valentine buli muntu yeetaladde n'adda eri omwana yafa, omwana yafa. Abamu bagamba omwana yali akoze trespass kaba kamanyire ogenda otya mu maka g'omusajja biki yaleese mixed feelings. Abalala bagamba obwo bwabadde butemu, that's murder. Omusajja yasse omwana, teri kibonerezo kyenkana nakola ki nakutta muntu. So mixed feelings zabaddewo naye nti bano baadde baludde nga beeyagala. If you follow the story nti bano baadde baludde nga beeyagala ate taata abadde aludde nga awooninga omulenzi. Tiyakubye stranger ng'okusooka story gyabadde basofulumya nti taata yabadde alowooza mubbi. Nedda, yakubye omuntu gw'amanyi. Bw'otunuulira mukwano gwa taata, bw'otunuulira gundi defense w'oku kyalo nti ono omwana already taata abadde yamukwatako emirundi 2. Guno gwadde gwa kusatu. Yamukwatako ogwasooka, ogwokubiri ne bayita maama ne batuula. Ne batuula ne bagamba mwana w'omugambe akakkanye obusungu bwe, obusungu abutwale ku baana abalala. Maama abadde amanyi. According ku b'oku kyalo bagamba nno ne maama baabituulamukko. Tujja mukubira baabituulamukko. Abadde akimanyi. So kaakati ensonga eri nti taata ewaka akola safari. Maama yagenda ku kyeyo w'omuwala. Ewaka wabaddewo omukozi n'oyo omuwala nga ye mukulu ewaka era nga buli kimu yali responsible. Naye nga ono boyfriend wabadde atera okujja okukyala naye nga ewaka yamuintroducinga nga uncle w'abano. Okitegeera. So mu kuintroducinga nga nadde ngeerugezaako following omuwala ku gundi ku TikTok ye. Omuwala ndowooza bamaze naye bagiteeka mu private naye woogezako omugoberera emyaka bamuwadde mifu.
emyaka bamuwadde mifuumuko naye ne batugamba abadde yamala senior 4 nga alina emyaka 14 kitegeeza olwava mu lubuto n'ayingirirawo senior 4 okitegeera kubaawo otunulira emyaka 10 primary emyaka 4 senior 4 emyaka 14 kitegeeza olwava mu lubuto direct wali ku ssomero so ne batugamba yajjawoko n'abeerawo nga ne ku kyalo bamulaba nga batambula bonna kitegeeza naye ku kyalo omuvukadde bamumanyi ng'ajja n'abeerawo n'abeera ne muganzi we naye nga abali okumpi bamanyi nti kojja naye ne bagamba taata n'asooka n'amugwikiriza ogwasooka n'amukwata n'amucamulamu ku mbooko ogwokubiri ne bayita maama ne babituulamu ogwokusatu yasoose na kwogera na mukwano gwe n'agamba ono omwana olwaleero agenda n'obulamu bwange bwe kiba kyetaagisa obulamu bwange kugenderako bugenda kugendako nkooyo ejjoogo kati n'ayingira munda n'asibawo n'amukuba gwabaddewo stories bbiri nga bagamba nti omwana yamusanze mu luggya ne bagamba naye nedda yamusanze mu kisenge gye yakubidde omwana ng'ali helpless mu short yes yabadde Valentine wabadde osuubira ki naye yakubye omwana ng'ali helpless kyekisooka nti bagamba yasoose musiba miguwa okitegeera mu kumusiba emiguwa n'amukuba the guy took his time nti mu nnyumba temubeeramu mabulooka bagamba yamukubye n'ebibulooka kitegeeza he got all the time okugenda okugira ne yeesibiramu abatuuze ne bajja ne baleekaana ne bakuba amayinja leka omwana biki era olw'amaze omukuba yayisemu buyisi manju n'adduka but buli muntu agamba nti omuvubuka yabadde mu nsobi tewali kibonerezo kyenkana kufa bannange tewali kibonerezo kyenkana kufa oyo muvubuka kale bwetugamba nti nno abadde a little bit minor ate basobola omutwala ekampiringisa mu juvenile n'asaavinga oba wabadde awezezza emyaka 14 n'abadde asobola okugenda eruzira n'akola ki n'asaavinga that's a punishment oba n'akola community work that's a punishment but okutta omuntu that's murder eyo murder teri kibonerezo kyenkana kufa teri kibonerezo kyenkana kufa that's murder ebyaddala okukutta muntu sakozi natudde nendaba abantu betukola omulimu ogumu ba blogger oba ba analyst ab'enjawulo nga buli omu ayogera ku nsonga z'omwana ono naye abamu abantu bagenda oba ne bawagira abantu oba abatemu ennyo bane balina n'abatemu ennyo ne bakizula n'okutta omuntu kiri akusaagasaagamu nga n'enjogera gye bakyogeramu ajogera teyeterevunaizibwaga tata yabadde mutuufu nnyo tukoye akamanyiiro okitegeera amazima gali nti okujjako omuntu atabeerangako mu sayizi eyo omuntu yekka atabeerangako mu sayizi eyo yayinza okugamba nti omwana yabadde asaanidde afe sakozi abaana b'emyaka 17 18 16 15 basumbuwa era abane kyakola nga kya busiru naye ate ye nga alaba kya magezi nga n'obwongo bumugamba nti mugezi nnyo amazima gali nti teri kibonerezo ku nsi kyoyinza kuwa muntu nti gundi oyo abadde asaanidde okukola ki senga omusajja oyo yasanze omusajja alinga nze ku muwala w'emyaka 17 nga ndi makage awo kiba kiri understandable nti omusajja nambemu yabadde ajooga ku kaana kange naye bano babadde baana na baana ate nga bye bibeerawo ffenna twabikola ebyo okiwulira ffenna twabikola tata woono eddalu yali amutwala na bombo yali amutwala na bombo mu magye ng'amususseeko bombo mu magye ng'ebyo biganye ebyafaza ne bigaana ng'ayagala kwonoona basisita okiwulira ebyafaza ne bigaana ng'ayagala kwonoona basisita n'amwolekeza ebbombo mu magye mu myaka egyo gyennyini gye yalimu okiwulira naye kakati dayaso kyayinza ate omugamba nti yali mwononefu bw'atyo kakati bwe kino bwe kikola ki amazima gali nti mu bulamu teri kibonerezo kikakkanya muntu nakukola ki na kumutta gwe wakoze wennyini ku headmaster director w'essomero ng'agamba omuwala ne ku ssomero abadde ayonoona bwonoonyi baana gwe ebikoze n'agamba omuwala ne ku ssomero abadde amaaso gamuli mu ngalo ayagala kubuukira basomesa ayigiriza abaana kuwemula ate nga tagambwako n'omusindike waka abeera yekka yeezaayo
naye kino ekintu kirimu ebintu bingi tulina obikubamu obutuli okiwulira ono single mother single father kakati bwe tugendera ku mbeera eno yonna nga weebadde etambula amazima oyinza otegeera ekika ky'omuwala n'omulenzi olunaku olwo okusinza ku maama w'omwana kigambibwa nti omwana yasimbulana ku dduuka maama we mu kikuubo mwana ki omwana omulenzi namugamba ngenda soka yitirako ku Usafi ku Hamu okiwulira era omwana kumba alinayo ka girlfriend katwalire ki ka girlfriend ne mama ke yali amanyi wabula nga baatulamu mu nsonga eyo mu January namugamba toddangayo nengera bwobimanyi eby'abaana bwe yafubutuse n'agenda okusinziira oba nkuteereko ddoboozi ku mukwano gw'oli ow'omusajja eyasse eddoboozi ndiyina wano nga nnyonnyola yagambye nti bwe yazze yasose kwewera nga bali wabweru nti ono omulenzi ngenda kumutta ku ssaawa zaabaddeemu ez'olweggulo kuba ono wafuutuka ku mulimu gwa maama we n'alimba ono ye n'amala mugenda matugga kulaba ka girlfriend ke okatwalira akamuli bwe yatuuse waka ajjukira omwami ono abadde akolera ggulu ng'ayinza okumala wiiki omwezi kuba defense yagenda nti abadde n'okusula butakyasulawo nga ne bwajja akoma ku ddiiro n'akola ki n'agenda nga ne bwajja akoma mu ddiiro n'agenda kati okusinza ku defense omwana ono yakwatibwako dda omusajja ono ewaka n'amukuba emiggo bw'amukuba emiggo era defense ajja n'agamba nti bwe yali annyonnyola omuzadde w'omwana ono omukyala ng'annyonnyola n'omwana yamugamba nze ngenda kusabula kibooko meka 4 leero nzikusabulanga muzadde oba obuvunaanyizibwa toddanga wano okiwulira defense yenyini n'akuba omwana kibooko meka 4 naye ogwasooka ono yamukuba bubi nnyo taata ogwokubiri ye defense omukuba kibooko meka ogwokusatu kwabadde kukola ki kumutta teri kibonerezo ku muntu yenna yali abaddeko omwana mu sayizi eyo okufa yafa ssaawa 4 naye nga yamukuba okuva ssaawa 2 okufa yafa ssaawa meka 4 yamukuba okuva ssaawa meka poliisi yajja ssaawa 9 ogwekiro naye ng'okufa yafa ssaawa meka 4 bw'otunuulira embeera y'omusajja ono mu kumala okutta omwana ono era naye yakola ng'amanyi agenda kukola mu ki kubanga abantu bajja ne bakuba eddirisa ne bakuba enzigi naye oli yabadde anyuma yagambye nti yamukubisizza omuggo ogubeerako antena gwe yamenyeemu kakati abatuwuliriza oba omanyi omuti gwe bateekako antena kyenkana gubanga muyini oba musekuzo nga gwe gukuba omuntu okusinzira kwa nnyonnyola agamba nti omwana yakaabye n'akuba naye ne bagezaako okumenya oluggi kuba omusajja abadde amaze oddukola ki oddusiba ne baasa eddirisa okulingiza munda ng'alina n'ebibulooka ebyabadde munda byabadde akola ki byabadde amukubisa byonna yabimukubye okiwulira ate ng'amusibye era nnyonnyola agamba bwe batuuka mu ddiiro yamukubye engwala omwana n'akuba omutwe ku ttaka kuba jjukira omukuba engwala omusaawa lumu ate musibe n'akuba omutwe ku ttaka n'amala n'amulinya omugere mu bulago eyabaddewo eyewitness agamba kuba nono na munywanyi we yasse n'omulabula nti okuba mwana okiwulira bajja kusiba we yamulinya omugere mu bulago ono eyewitness agamba nti n'amulaba nga yeesika naye ye nga tamanyi nti omwana agenda kufa yadde alowooza nti engeri gy'akaabye ennyo okiwulira kati ono kwe kugulawo n'asika omwana n'amugya munda n'amuteeka kabalazaawo era ne yeemulula mpolampola defense n'atuuka defense bwe yatuuse nga wayise eddakiika mmeka 5 yabagamba nti abange omwana ono yafudde dda omwana w'omukazi bw'atyo n'akola ki naye sakozi nze nvumirira ekikolwa ekyo amateeka weegali agannyonnyola enkola yonna gy'oba okolamu ne we yalibadde omwana mukulu waalibadde basobola okumusiba okiwulya kati nze nvumirira omuntu yenna agamba mbwe omwana yabadde asaanidde afe omwana yabadde asaanidde akola atya teri ansi ennyonnyola kufa nti ono asaana kufa mawa nsonga z'abaana
ensonga z'abaana omwana teyafiiridde ku ssomero ensonga z'abaana ziri matankane ate sakozi nja kusaba ensonga ngeno bwe banga eguddewo onkubire ng'essimu tugendeko ku ssimu tuwe ekifaananyi abantu ekituufu kubanga bw'otunuulira emboozi ya defense n'ojja n'otunuulira emboozi ya maama n'otunuulira emboozi ya director w'essomero mulimu ebitankana byonna. Bw'otunuulira ya maama eraga nti omwana we abadde naye era ng'atambula naye era ng'amumanyi era nga bakola bonna. Bw'omala n'okwatako mu mboozi ya w'essomero ekulaga nti omwana abaddemu akakyewaggula nga maama yakigamba ki director. Okitegedde kubanga oluvannyuma lw'omwana okufa nga yakafa bw'ati baakubira kusooka kukubira director w'essomero. Director w'essomero yakubirwa ki? Maama. Yakubira maama amugamba nti okitegedde gundi afudde omwana yani Martin kusaawa 5 ez'ekiro kusaawa 5 maama yeebase. Maama director w'essomero agamba maama agamba ne Martin abadde kyewaggula ya director mu mboozi ya director mwekiri ow'essomero. Kati ate maama agamba ti omwana mbadde nkola naye mulimu mbadde nkola naye era omwana wange teyafudde bw'ati. Kati ate bamukubira essimu ne bamugamba nti omwana we afudde wabitegedde agamba nti naye Martin oyo abadde kyewaggula nga yakola ki? Bw'otunuulira ya defense erina weekugambira nti omwana oyo baamuyita omulundi ogwasooka ng'omusajja amusanze n'amutuuza n'amugamba lwaki ojja mu nnyumba eno era n'amukwata awo n'amubamu embooko omwana bw'ati bw'abadde. Kikulaga ki? Nti omwana ono tukkirize tugaane sisuubira ayinza kugaa nti omwana yakoze bulungi okufa naye ono omwana yabaddemu obujoozi. Mu kubeeramu obujoozi sakozi abaana b'ennaku zino ab'omulembe guno bamanyi Javas gyeri, bamanyi Chicken Night gyeri, bamanyi ekyandi emjeri batwala abaana ba girlfriend baabwe out, bamanyi ne wooteri mwe basula. Teyi wooteri wegenda ngenda kusulamu sakozi lwe twaliko abato tetwogerangako mu bisenge by'abamaama baffe ne twogera bye twogera nga twekweka n'abazadde baffe okukola ki? Okutulaba. Kati abaana b'omulembe guno saagala muntu agamba nti omwana okudda muli ne yeebasa ne yeebaka ne batandika okukola ebikolobera emirundi egiwera 3 egiwera 4 nti omwana yabadde akola kiki? Nti omwana yabadde akola kiki? Kituufu. Omwana babadde akola kikyamu okuddira omuwala n'amuteeka wa mu nyumba ya taata. Ate emirundi egiwera emeka? 2. Egiwera 2 oba egisukkamu 2. Nga ku mulembe guno abaana abalenzi tubalaba ng'aleese n'akawala out ng'olaba abaana bato naye ng'omulaba amututte mu supermarket, amututte ku biiki, amututte ku ki? Omulenzi ono okufa kibi nnyo kikyazze mu butanwa era simanyi oba eyo banaagita simanyi mazzi strota simanyi strota biki balina bwe bagibikolakola awo naye ng'omuzadde obusungu bwayiseewo omwana obusungu bwamulemye okukola ki? Okontrolinga. Sakozi abantu basobola okufa nga balwana, basobola okufa nga beekuba, basobola okufa nga bakola ki? Mu mbeera yonna. Naye ekyokutta ekyo bwe kijjamu kiba kifuuse omusango omubi kuba teri asalira muntu kukola ki? Kufa. Naye okufa kuno waliwo w'olabira ddala nga n'omuntu eyafudde oba eyasse nga bonna omusango gwina we gubakwatira gutya ti bw'oba ng'oli muwala ddala ng'omanyi taatawo tabeerawo abeera safaari teri nsonga lwaki oleeta omulenzi mu nnyumba. Naawe omulenzi toyina nsonga lwaki ng'omanyi otuuse mu kikola ekyokukwana okimanyi n'otuuka okwebaka mu buliri bw'omusajja mu nnyumba
omusajja najje mu kisenge kya mwana ndoza omusajja najje emirundi n'emirundi nakuwoninga otegedde bwakuwoninga era gwe n'osigala ng'okyakola ekintu kyekimu ng'okyakikola gwawoninze emirundi n'emirundi sakoze obusungu bw'abantu tebufaanagana ate mu busungu abantu bwe bakolera ensobi oluusi n'akuba omuntu n'amutta oba akubye mukazi wa bakidwa kimukubye wabi oba amukubye wabi n'akola ki n'afa naye nga tukkirize nti amwana ono babadde ekikola kibadde bakola era n'abaana abali eyo mubeere ekyokulabirako muleme kwonoona ki muleme kuteeka bulamu bw'abazadde mu matigga kubanga bino ebintu omuzadde ono agenda mu kkomera ono yagaana omukyalo ono yagaana okubeera n'omwana we n'amufuula kyewaggula sakozi David omuyangambako ntabeera na mwana we naye afuba nnyo n'amukubira amasimu n'okumubuulirira ebbanga lyonna n'amugamba nti omanyi nti kino tokikolanga awo woogenze wa ng'amwewaza ebyo ebikolwa ebyo ebikola ki noono omusajja ono akaana akawala kano simanyi ko lwaki abadde takavunaana kubanga sinawuyako mboozi eraga nti akawala kano abadde alina wakatocalingira yakazaalo oba kagundike okitegedde anti awo kinage nti kyetaaga ne tumanya tya akawala kano abadde kwetakola ki nze siyinza kawaayiriza kyoba abadde alina bwakola naye omuwala ono yennyini naye yennyini yabadde alina omutokyalinga kubanga sakozi bw'owuliriza ekikolwa ky'abantu bano n'ova mu nnyumba ng'omusajja atudde wali taata w'omwana ng'olina mu ttawero yabadde mutawe ng'ali mu ppule ajjemu n'essaati ate nga bakikugambako n'omulundi omulala bannanga abazadde bafeeyo nnyo babuulire abaana ebizibu ebisobola okuva mu mbeera y'okwegatta ne wooba toli mu nnyumba naye ng'otuuse owulira otuuse mu myaka egyegatta olina okukontrolinga ekintu n'ennyumba y'oli zesakozi olaba muwala wange tasobola kuyingiza nawadde mukwano gwe n'atula mu nnyumba nga banyumya omulenzi n'amuyingiza n'atuula n'enkyana luli era mubuuza ne mubuuza akubuulira ki munyumya ki n'oyo muba mwogera ki ntunuulira kategolo naye sikulimba nze bwendi nze njogeranga nze nina n'omulenzi omukulu mumumanyi nalaba ku ssimu ye nina n'omulenzi omukulu mumumanyi n'ono amumanyi nalaba ku ssimu ye naye ndaba nga ataddeko ekifaananyi kyaki namukubirawo essimu ne mugamba wagenda kusoma toyingira mu muze gw'okwonoona abaana baki ono omuyita otya okitegedde era ekifaananyi teyakizza era nze buli lwe namulabanga n'akawala nga mugamba ojja yingira mu baana baki so abazadde tugezeeko abaana bano butabatwala mu kuba mutayi lindako abazadde bano n'abawadde obudde bamwe abazadde bano bwe naamala ojja kumbuuza abazadde bano balinamu nedda abazadde bano balinamu ekintu kye bakola sakozi omwana ne bwe batobeera naye n'owulira nti omwana abeera eyo wakawanda osooka n'obuuza abeera bwani ne bamala ne bakuyita n'omulundi ogusoose baga naye omwana woono ayingira mu nnyumba muli n'akoleramu ebintu ebitali bikyamu ennyumba eteri ki ayina ebikyamu eteri yiye gw'omuzadde ayogera kati nti omwana we obadde omwagala nnyo era n'otayita mwana oyo mugamba vaayo eyo ekawanda va mu nnyumba y'omusajja ebintu by'okola bikyamu n'olinda wano tusigira ekifaananyi nti omwana we abadde mutuufu nnyo ng'amaze kufa ng'ate Headmaster agamba ky'obadde ogamba omwana yakwewaggulako bannanga abaana tetugaanyi bagenda mu bikolwa naye tulina obabuulirira abazadde abamu balina obusungu obw'ettumbiizi nsonga z'abaana sakozi awe kato wendi nze nafunye chansi n'okuziika naziise nagenze anti awo katwe omuzadde w'oyo omulenzi omu omuzadde w'omuwala yali abadde asoma famire zimanyiganye w'omuwala wali omukyala awe katwe baneighbors baneighbors yatwagenze ng'oyinza ogaa nti mukwano gwe afiiriddwa wakajja mu kitundu naye ekyewuunyisa sakozi waliwo abaganda olugero lubagamba nti naye kankireke kijja kulabika bubi omanyi nti taata
azaala omuwala yawasa maama nga wa myaka 14. Yamufuna myaka 14 anza tuse ku kyalo nembuuza ku bantu nga wakubanda anosaba engejo adde ntulamu omwana bwagenze bagala kugenda mu kamera banya nagambye ku recording oyogere ebintu nagamba tondetya bizibu kubanga bano abafudde bonna mbadde mbamanyi era omwana ono batandika ba mukwano ngo basobo n'ebitabo ngera ajja newaka nga toliwo mbeera yonna nga bamanyi nga bemanyi kakati ndoza omwavu omukwano nekugenda negukyukamu era omwana tubamusanze mu box omupulenge yebagamba omwana bamusanze mu box ange yebagamba okusinzira kuba okukyala tenze kwe nabadde kwe nnyini tebamusanze mu box omwana bamusanze omusajja yaleeta akamuli ewaka waleeta kati nkuwa story yakukyalo kwe nabadde waleeta akamuli infact waliwo n'omukazi yampadde ennamba mukyala mukulu ali myaka nga 6 yaŋŋambye nze nsobola okwogera mu kamera kwa famire zino nzimanyi nnyo zombiriri naŋŋamba omulenzi naŋŋamba omwana waleeta munna akamuli ku Valentine naye nga tanakuleta kamuli waliyo video ezalinga zitambula taziyalabanga abantu abo nga bali babiri nga batambula nga bagenda ku beach ku social media ne basooka bamuyita omunda nebamukangavulamu ng'omwana n'abagamba nawoza bigenda kuggwa katulutwa eyokubiri babakwata famire zino mbuzaatuula famire ya taata n'ey'omuwala mbuzaatuula ne bagamba omulenzi ono waba tagenda kutamuwala era bateesako okutesa mu mulenzi bamutwale ekampiringisa bateesako bamutwale ekampiringisa ng'alemedde kuki kumuwala bagamba kuba mwana muto bagenda kumwonna ndole mukubira naye mbuzaatuka famire bagamba tusazeewo bano beete ubatu kwa extension yogenda okumusiba nga family mbunga zitudde zombiri family y'omukyana y'omulenzi tusazeewo nga n'omulenzi wali n'omuwala waali ne bagamba ekikula kino eky'omukwano bakiwummuzza era mbadde wayisewo ebbanga lya myezi nga 6 ku 7 nga tebakyemiitinga naye waliwo mukwano gw'omuwala yajjayo video ku TikTok nga taata yeta kyabigube n'agisindikira taata namulaga neddetu yagipostingira ng'eraga nti bano olwava mu meeting webakumaye batandikira ne lukolera buto kakati taata n'atandika okuswama omwana ono era mu defense ku kyalo bakyamaani bonna badde bamanyi ensonga eno n'aleka okuswama omwana ono era mu kuleeta akamuli omulenzi yaŋŋambye bamukwatidde mu luggya ng'aleese akamuli taata yamubakidde mu luggya n'amuyingiza mu nnyumba era kuba omulenzi yambuuzizza gwe musolo zino zola zitambula oli eyo boogerera omuwala konzi nedda naŋŋamba okimanyi ate omuwala yadduka buddusi n'agenda nananga bonna bola abakola zi interview olaba boogera ku muwala kuba ate omulenzi yaletedde muwala kamuli kyagamba teyaliiwe waka omuwala yadduka n'agenda era taata kino ekyokujja okkuba omwana tekyagamba accident yamuguddeko bugwi yaswamye mu nyama ku video eri gye bamusindikira bwe mwava mu meeting bwe mwakumaye mukoze eki n'alaba kati ono ateekeddwa kuvawo era ekimukubiraga nti taata ono yadde obusungu bubaawo okulanga kiyakoze adda kigende olwamaze naye nadduka olwamaze okukola ekigendererwa ki naye nadduka n'atambula n'agenda so kati omulenzi n'aŋŋamba wakutta omulenzi n'amuyingiza mu nnyumba omwana adduka n'amuggyako essimu n'amusiba emiguwa olwamaze okumusiba eyo gyonna musibayo emigo gye bagamba somanyi buloka byabadde olweddewo ebiri baga omuggo gwa antene gwe yaggyeeyo n'amuttula paka omulenzi lwe yafudde kati ekisooka kyabina sakozi twala okusaasira eri famire y'omwana oyo kuba omulenzi yadde atuuse omutwe yenyumirizaamu sakozi tukize tugaane waliwo ebintu nga bantu tebaagala kubiwulira naye nga byebituufu nze sakozi atandika okutegeera ekintu ekiyitibwa omukazi nga nalina emyaka 19 naye
Sakoze emyaka 17 ate omwana y'emyaka 17 nge bagamba myaka 17 18 kubanga Sakoze sawa ya lero umanyi nti P7 wana abaana basoma sasa buli omukazi azalibwa atya biki mu P7 ne ndoza emyaka jaffe abakadde wabitegeera ngo na musini yattu kukitegedde bulungi ne wano P7 Sakoze omwana wangu yali kasikeno bulungi ne muganti omukazi omwe bakako amazi gadda ne gadda ni wano kakitegeza omwana agenda kuyingira sini yattu aba akuba ekifaananyi ky'omukyala awo eky'omwana munne kakati omwana myaka egyo ate Sakoze njagala nkubula ekintu kwagala kintu kizibu nnyo kintu kwagala simanyi oli kuyimba simanyi oli bubbi obanga ayina ekitone kikulemedde munda bya bufuzi era ogobeba n'efuzi oli agamba nti anze kuva ku ssomero nalabika ndi prefect nenvugayo mu kibira ne mbawangula kakati Sakoze w'otunuulira okwagala naddala ekintu ekiyitibwa ekitonde omukazi n'omusajja Katonda yakola connect eri wakati awo njagala tutunuulire ku nsonga obulagajja wakati wa families because bwotunula story eno mama single mother ne taata single father tabeera waka kakati waliwo obulagajjavu wakati wano ky'abaana bano nabo bafuuka ne bafuuka kyetwala weebale nje kiri mama kyadaga nti obulagajjavu tulina wakati waffe kwe kubanga Sakoze essaawa yawe nakubulirako ebyaliwo wakati wange ne Derek era nenyiiga nnyo zamakali banga lya miezi nga na mukaaga nga simunyega naye nga mbukubira gye ne mugamba lero yakomyewo wakanti ye naye nkubira mama nti lero aliwo nti ye naye nga ye simunyega ng'omuntu Sakoze obulagajjavu bungi nnyo ku bazadde kati abaana bano badde balina beetuddeni era ohulira bamusindikira busindikizi vidiyo kale tumanye yagisindika nakigwaniza atya ne mama bamukubira bukubizi omwana wa kyokka amukubira sina taata oba si muganda we oba saani wabula amukubira ate wa ku ssomero Sakoze ekisooka kya byonna abasajja omanyi nti abasajja abasinga kunze munyi omanyi nnaku nategeera esomero mutano gwe yasomera lwamukuba nali sirimanyi aga Katonda mu ggulu nali wana abasajja wana abasajja bakusaba school fees yes okitegedde bulungi nti wammeka nti kati nga jjo walabaana nga badde nyina yayingidde senior namututte ku ssomero erimu lubaka nti nti awano lya 3 z'oteekeddwa okutuwa kinavudde mbuso omukazi buli jama amasomero gali bwe gati kakati wano osanga omuntu nga eba amusaase n'azisaawo ku mmeeza ez'omwana ku ssomero omukyala n'akwata omwana ga nasazeewo omwana n'agende mu kisulo nagenza okubala abalamu omwana kagende mu kisulo kajjukira embeera y'e Kampala okeera kugatta n'ofuna enkubita n'onamuza ebigero okuva e Kampala paka Namasuba kati wakati awo n'ogula akawunga n'olukende kalibagwe kati ogenda okutuuka eka ng'okooye tomanyi baana ki baliko kozi omwana yagala mu kisulo nti ye kaka kiteekeddwa okukola kino mwami wakyadde agamba kwe kubanga naawe otwala obudde n'ogamba naye omwana wange ye ali kuki esimu yo gyakutte ng'omwana yeewandiisa ku ssomero omuwala esimu gyakutte kati oyo omukyala oyo kwamu gye badde bagamba omuwala yadde agenda yadde nomwa ayinawo boyfriend kwamu yadde ayinawo boyfriend oyo mwala mwana muto kyogamba oyo ne gundi ani muto ono eyazzeeyo okusoma ajati ku lusumu gwe yatwala yaliwo emeka kakati Sakoze nze kyenyinza okugamba abazadde kiri ekintu kimu sooke tufeeyo nnyo ku baana baffe kale ne waaba ali Masaka goli Kampala at least mu wiiki mukubireko omulundi gumu oba buuza bamwetoolodde ti omwana oyo ali mu mbeera ki naye essaawa yaliyo kati obulamu bw'omwana bwagenze Sakoze omanyi seera omusajja ozaada spenize mwana we nteekateeka waddewo omwana omanyi seera za speningiddwamu awo kati obulamu bwagenze ekisooka kya byonna ono omuwala alinga yagenzeeko ekikolimo kuba agenda kubeera nga bayinza okumukuba akatambula bagenda kumukuba akatambula ono kana future ye mu bitabo yayingidde mu likodi naye nga onja kuwa enamba y'omukyala ngenda kumukubira kuba yagambye ajja ne Kampala
akunnyonnyole nze nnyonnyodde ebintu ku famire ezo zombiri gwomanyi okuwasama maama kakati kiri kiringa maama baba amuwasa wa 14 omwana wa 10 omutirako abantu ekyalo ekyo bagenzi saagala twerabire ange eno kyokwawukana kw'abazadde mu maka okwawukana kw'abazadde mu maka nakyo contribution problem y'amaanyi Sakozi gundi abadde alina ekyo kyaleeta dani David okwawukana kw'abazadde abo abasinga baawukana naye nga tebamanyi nti mu kwawukana kwabwe waliwo ebigenda okukosa ki abaana bo ne batunuulira kwawukana kwabwe ne batamanya baana wajje babasindise mu nsi bagenda kubeerawo batya. Sakozi Katonda waakusanga omuzadde omukazi n'omuzadde omusajja nga mwenna muyina ekizibu ku kumanya kwammwe famire mugitegekera ebyo byakubonaabona kubanga omwana mama agenda n'akola bw'akola n'afunamu akasente n'agamba kanjawukane naki n'omusajja nsobola okwebeezaawo n'atalowooza ku baana bano bagenda kola ki kuleka ate ne taata n'agamba naye naawe kola ki naawe kwata agaga abakazi bangi nja kuleeta oba abaana bange basobola kukola ki okubeerawo kakati ne batamanya nti kino kyekigenda okuvaamu ekyabadde ki ekyatuuse ku bano omwana ono agenda kutambula owino afune waatambuza emmere gyatutteyo bamuzaalemu gwazaddemu ye nnamba emu abadde atambula ebibi oba mawa n'amaana tajja mulabira omwana asuule ku kkubo bwe bityo ebizibu ebiyingira mu nsi oba mu ggwanga biveeyo ky'omwana ogenda kubanga bano ab'omwe banda baja gundi mama Najibu leero yaleese kato katambuza emmere ne baaba kalungi ng'ono akafunyisa olubuto bw'amala okukafunyisa olubuto ng'akabeera abo akafunyisizza yakafuna naye awo akasuzaayo ennaku 2 kazadde omwana tebasobola mujjanjaba gwabuzadde mutategeera naye muyaaye yamusanga mama Najibu ng'anoonya emmere ekivaamu be babazaala abaana bolaba abaana abatasoma abakola ki abasudde ku kkubo kati okwawukana kw'abazadde kuno balina okulowoozaako ennyo abamu naddala nga babadde balina abaana tibwaliwo abazadde bowulira n'agamba wange amutuddewo ku lw'abaana waliwo ne gw'osanga ng'abaana wadde yayawukana n'omukazi naye ng'era amaka asigala akyakola ki ku baana bo kubanga abazadde abasajja ffe ekizibu kye tulina nga David bw'ogenda n'onoonya ssente n'oteekaawo ebirala ng'okola ki Sakozi abazadde abafaayo ennyo okumanya omwana wange asomera wa yawaddeyo ssente meka atuuse ku ssomero Sakozi abazadde batikka abaana ba booda omwana n'owooza yagenze ku ssomero naye nga yakomye kasangati tusomera ajja kgenda olwokuna ng'ali kasangati wamuwadde wano booda simanyi booda emutwale booda yemutwala egenda emusonseka bigambo amasomero lwaki gali gyesalinga abaana abaleeteddwa booda tulina omulimu munene Sakozi mu mboozi mukati wano okutereza ensi eno essomero eryo lyo liba lyakola ki gwe omwana we okola edduuka najja kugulako mugamba nti ddayo leeta omuzadde agule omuwala ye eri gyesalinga ku ssomero omuganda ddayo leeta omuzadde agule eta guardian wo baganze yewerera omanyi twaliwo abaana abewerera kakati nalabye ne pulogulaamu ng'okitaddeyo omwana ono omulaba y'ono ali waggulu y'ono si y'ono ono mukwano gwa mulenzi ono omuwala waali mwamusize ekifaananyi mbwe yabadde ndibasa si y'ono y'ono wetegereza ono yali mukwano gwa ku ssomero gye baasomeranga ono yabadde omuwala ono omuwala waali bambi mwamusize ekifaananyi yabudde neyewoza nako ono si y'ono tunuulira omuwala sayizi eyo amyaka 14 era Edmasa kyeyavudde agamba ku ssomero dayirekita nti abadde abonyaabonya n'abaana ku ssomero
era olumu nga bamugoba gwe wakoze pulogulaamu tojjukira kakati amazima gali bwe gati Sakozi amazima gali nti atamukutta olumu yagamba nti kwatira ddala okole ki teri muzadde atendeka mwana we kwonooneka era abazadde bafuba okubuulirira abaana abo ne waliwo agenda n'alemera ddala wuliriza si lwakuba nti ati lwakuba mawa simanyi nze famire egyokuliddemu oba erimu abantu bameka naye nze ndabyeko ku famire ng'oli ayina maama we ng'ayina taata we nga be bamukuzizza nga bakambwe nnyo nga tebakkiriza naye abaana ne banoonekera okitegeera ebyo mbirabye mu famire ki wuliriza mbirabye mu famire ki wuliriza kyenkugamba saagala oddire mwana wa muntu afudde ogambe nti afudde lwa butamubuulirira kubanga ne mawana we yabuulirira owuwo ogambe nti akafaananyi n'okalaba nga yakataddeyo dda senga tewakalaba newekanga bwekanzi olowooza yakateerayo nga batuuseewa nze point yange eri kakati nsaba ompulirize director agamba ti yakubira maama ekiro ku ssaawa nga mmeka 5 amutegeeza omwana we afudde tubuuza omuzadde ali waka yeebasa otulo tamanyi mwana waali ogamba nti sibulaga njagala mpulirize Sakozi omwana ono abadde wa myaka 18 yes asula waka wuliriza omwana abadde wa myaka 18 kyenjagala omanye nti omuzadde yayawukana n'omwana ono ku ssaawa nga 12 kitundu ebagalira amaduuka y'okufubutuka ogenda ekawanda mu kufubutuka ogenda ekawanda naye nga yamulimbye nti agenda yitira alina wagenda okuyitira yamugamba wagenda okuyitira era wagenda okuyitira ayinza okuba yatuukawokko ono n'abuuza n'okubuuza oyo ali awo nti okiwulira ye n'afubutuka n'agenda eri nze ngenda kubuulira Sakozi omwana w'emyaka 18 nga mulenzi ezo ssaawa 3 ku 4 asobola ziwera ate njagala omanye nti bamukwata ssaawa 2 kati gwe oba okyagamba mbu yamukubidde ssaawa 5 bamukwata ssaawa 1 nga yakatuuka wali gwe oba okyagamba nti yamukubidde ssaawa 5 ne bamuggyako essimu ayinza n'okuba yakuba mu ssaawa ezo zonna nga tamufuna kuba bamukwata ssaawa 1 okiwulira kati gwe ogamba nti ne bamukwata 5 yayawukana ne mala ku ssaawa 12 nga bagadde edduuka bamukwata ssaawa 1 ng'atuuse ekawanda okiwulira omuzadde yakuba okuva ssaawa ezo zonna ng'essimu tekwatibwa mpaka ne bamukubira ku ssaawa 5 nti omwana we afudde bamutta ssaawa 4 za kiro okiwulira ddala obulagajjavu bw'omuzadde awo ogamba nti mulagajjavu okujjako ng'ogamba nti omwana mu abaana bammwe mubasiba ku luwuzi nti we mudda we badda bwe kitaba ekyo njagala muddire omutemu kubanga Sakozi ngenda kubuulira omuntu omugezi yenna omulabira mugezesebwa okusalawo kwe kyekiraga nti mugezi tekitegeeza nti omuzadde kimuggyako obusiru olw'okuba wazaala bw'oba musiru era osigala muki omusajja ono omutemu yabadde musiru ate yabadde mutemu ekyo kyekisooka kubanga yasse omuntu gw'amanyi nga ne bazadde baabamanyi oluvannyuma lw'okumujooga enfunda emmeka okiwulira yazze omuntu gw'amanyi nga ne bazadde baabakola ki abamanyi Sakozi mwe abamu muyinza okuba temwakula bwe mutyo abalala bayinza okuba baakula bwe batyo naye sayizi eyo amazima gali nti ebonyaabonya sayizi eyo kubanga omwana sayizi eyo nze twali tuyina ebintu bye tujjuza ne mwami David naye nga twetaaga Derek David n'amukubira n'agaana okukwata nange bwayinza omwana asobedde oba yabadde ki nange amukubireko olabe ne mukubira n'akwata najja ntujjuza bye twali tukola ki tujjuza naye nga bye tujjuza tebigasa ye naye nga te obwongo bumuga nga te ye obwongo bumugamba nti bigasa David okitegedde kyegambye kakati amazima gali nti omwana sayizi eyo lwakuba nti muddidde mmwe sayizi y'omwana emyaka 17 18 omulenzi n'omwana omuwala emyaka 17 18 kubeera omuwala naye ali mu myaka egyo ne mugisonseka mu ntegeera yaffe nti balitegedde nga ffe omwana emyaka 17 Sakozi akola ekintu nga kikyamu ng'era okimanyi nti kikyamu n'omuzadde okiraba nti kikyamu naye nga y'obwongo bumugamba kituufu nnyo ng'era obwongo bumugamba kyakola kye kituufu nga nawe omubuulira ekituufu naye ng'akiddukako n'agenda n'akukuta n'akola ekikye si lwakuba nti tomugamba
Fena nze ngenda kusooka mbagambe ekintu kimu. Fena wano wetwali tuli mu adolescent stage, fena twabeerako ekintu kye bakugamba nga ne bakikubira emirundi egiwera 3 n'okiremerako. Nagenda nensomera mu Bakatuliki for 3 years. Ne bamugaana okuntwalayo. Yes, adolescent. Saatuuka bamugamba ate ani wali gwe kitange. Kozi bamanya nti no basobola okuhambulinga. Ati gosobola bitegeera bino bino. Ati ebomba satuuka. Bamugamba agende ku Makindye secondary asome. Yali senior 5 bantu ala Makindye bantu naleta ya Lubiri high. Ono atese ku. No, kyenkugamba kiki. No, nata ebomba muzeyi bamugamba ate nja kumeramu omutima omukambwe kuba dali ngenda mu barracks. Bali bakutwala mu barracks. Kati senior 5 ne bangitwala ku Makindye SS naleta Lubiri said good. Kuba mikwano gyange naye somera byo senior 4 najja jigeze ku Lubiri high. Naleta report ya Lubiri high. Ngate bandu registeringa wano. School fees olwamumpana mutwala eri. Era ne bantu ali eddala mu Kisulo ku Lubiri high. Tamu yaddako ne bantu ala direct mu Kisulo. Ate nze byage tebyali mu bya Martin. But kyenkugamba kikino. Fenna we tubeera mu adolescent stage. Ye stage omwana gyabeereramu ng'ali unruly. Eri public ne society. Gyabeereramu nga afuba nnyo okumanya. Gyabeereramu nga w'omugamba ekintu tawulira. Abamu baziremera namu ne batuuga mu myaka 4 ng'akyali mu adolescent stage ng'akyakola ebintu by'ekyane omwana okuva ku myaka 10 paka ku 21. Okitegeera abamu ne bagiremereramu ddala. Kati omuzadde ebiseera ebisinga babeera contrary n'omwana nti omugamba kino akuyiya. So no ye abamanyi essaawa eyo bongo oba budevelopies nga ye amanyi mugezi nnyo okusinga ne ku bazadde be. Nebiseera ebisinga ne woba otegedde nti omuzadde ategere kitu n'amulekera yagamba omuzadde namuyise ku litalaba. Gwenga omwana amanyi akusinga amagezi. Ye abamanyi amagezi gakolera ku 10 ku kinnaakyo. Ebiseera kyovola aba omama akugamba nti twayawukana nga ngambye ngenda ku Harmony nabwe ngenda ne bakwano bange. Ye omwana amanyi asinze mama w'amagezi n'agenda ewaani ewa girlfriend. Bakugamba baba batuuza naye enkeera bakwatagana bo bamanyi basinza abazadde. Olwa stage gye balimu ebabonyaabonya. Okitegera ekigambo adolescence buli omu yali akibaddemu kyekugamba nti abamu bagiremeramu paka ku old age. Okitegera so kati kyengezaako okulaga nti abaana bano ekikolwa omusajja kye yakoze nga naye adolescent stage nti yamulemeramu to an extent nti n'omukyala gwe yazaalamu omwana yamuzaalamu nga ayina emyaka emeka nga ye obwongo bwe bumugamba mbuno oyo omwana nga ye obwongo bwe bukyamugamba nti oyo omwana mukulu ateekeddwa okuwasibwa oba okuzaalibwamu oba okumukwana ye ng'olwedde ye n'ekintu kyamulemera adolescent stage eyo ekyalimu takyasobola kwawula wakati wa mayina na adult. Kati we tuvaayo ne tutandika oga nti abazadde by the way ekintu kye bayita relationship forces ezibagatta era zezibaawula differences zibeerawo mu relationship. Ekyokugamba mbuno simanyi abazadde okwawukana mbu simanyi kyekiviiriddeko abaana okugira no tewali akera ku makya n'abeera na relationship namu. Bakolindeko Faruku soko owulirize andi buli omu yateeseza. Let me first tell you waliyo abaana bali ku basingo mother basingo father naye nga balina empisa. Naye ekyo ekyokugamba nti nno abazadde tebateekeddwako yes sikuwakaliza naye ekyokugamba nti nno abazadde okwawukana ebintu ekintu kye bayita love forces ezibaleetera okwaga those pulls ezibaleeta together that same pulls zemufunamu differences ne mwawukana. Tewali ayagala kera ku makya ayawukane na muntu gwe yayagala n'amuzaalamu omwana but there are differences ezijja naturally. Love is natural. Kati abaana bano kati ezo forces ezo anti uliriza abaana bano soko ulirize abaana bano bwe mutuuka ekiseera nti chola mama musobye mwana wokufa Mana bano balinga kye bagamba mbolo kuba single mother yabadde tafa akugambe simu wedaaji kuba okusinza ku mwana time gye yamugambye ngenda mu mikwano gyange esimu nga tebagikwata okutuka bye bamukubidde essimu. Okitegeera tuteekewoko okulaba okwe glass ey'enjawulo
tuleme kusala musango omuli death and murder ate ne mukikwata ne mukituuza olw'okuba oli yabadde single mother tafaayo naye nga mwena mumanyi nti wabaddewo conditions ez'amaama nti yabadde atutte initiative ng'akubira mutabani we takola ki obudde alaba buyise teyabaddewo eyabadde ku ground uli David Olugoma agambye nti bagambye omwana badde bamukubira. Lwaki muteekawo conditions eziraga nti maama yabadde negligent ng'ate wabaddewo ne gundi ekulaga nti waliwaddewo ne fall up? Buli omu alina engeri gy'emuyisa. Uliriza, buli omu alina engeri gy'emuyisa. Naye toyinza salira muntu nti bano babadde balagajja okola ki. Mwema we yatunyumizaako wano olunaku olumu naye bamusibako. Adolescence. Anga ate musajja bamusiba mukulu. Era nga byali bwe bityo. Naye senga kolo batamutte ne bajja n'amasasi ne bakuba. Era baaligaanye taatawe mu butuufu. Nze yampisa bweti. Ulira. Nze yampisa bweti. Okay, adolescence yakuyisede. Nze nali mwana muto mu myaka egyo gy'omuvubuka oyo. Kakati kuba neiba bafe wali obukawo ennyumba nti nikini. N'otuuka ewa neiba yalina akawala. Naye nga twekwana bwetutyo kati nze omanyi kye nakola. Pulaani twagikolera ku Luzzi nga tuli ekikoosi ky'abaana abalenzi n'abawala. Kakati nalina abalenzi abaali bansingako obukulu nga bo mbalaba ng'onovuka kye yakoze nabo baakikolakokko. Kakati nze nange ke nali nkwana ne mugamba angenda kola ki? Uliriza. Ne mugamba ngenda kujja naye ulya pulaani bwe yali. Nkasuka akamwanyi ku bbaati ndekakulukuta. Bwe kamala okugwa n'empisawo eddakiika emu ne nkasuka akamwanyi ak'okubiri ojja manya nzize. Ennyumba yali nnene. Okay. Owulira. Kati ewaka neebaka ssaawa 2. Mu buliri. Zigenda okuwera 3 awo. Abayingira obuli nga babukoleze ki? Kumbe nze ndi buliri nkola ki? Ndaba. Nasukuka mpola nenzigula mpola nenfuluma nengenda kakodyo kange. Naye nga baba bakimanyi ndi buliri nkoze ki? Nebase. Okiwulira? Wali boys quarter mu main house. Nali mu nyumba nnene wawaka. Main. Mama ali mu kisenge nze nasulanga mu kisenge kino ng'ovudde ku ddiro bwoti. Awo. Etegeera. Kati mama wange kyokka omukambo w'eggombolola. Sigamba mukambo ono mbu wakyalo omukambo w'eggombolola gwe batya. Kati wulira. Bwe ntuuka wali nkola akakodyo kange nga twabiteeseza ku Luzzi nkasuka akamwanyi kange nkasuka ak'okubiri abawala balina ennyumba nga wolabe yamuzeeyo ono. Kati nga oli abazadde basula mu bisenge eri ebirala. Kati nga olwo ekisenge ekirala kirina oluggi ngaawo. Abawala uko baali bakola ki? Bagulawo nnyingira mpola mpola. Bwe nnyingira aggalawo. Tuba ntudde ku buliri bwe nti maama we ng'ayina ebintu byali namudde waliwo olukubo lwaliyitawo bwe ruti. Akamwanyi akawulira? Teyakawulira. Abaana namuddiro kati agenda okukwata ku luggi luno luyingira mu kisenge ky'abaana abawala ng'oluggi lukola ki? Lugguka. Tekwaliko masannyalaze. Najja mpola mpola. Wayingira? Ayina tochi nze ndi munda ku buliri ntuddawo ku buliri n'ebisiripa byange. Okiwulira? Nga wali komanda. Wulira. Kyokka neebaka bamanyi nkoza ki? Neebase. Bajja ku buliri nga ntudde. Bwe mbulaba nga gudde oluggi nkwata blanketi n'ebika n'omuwala akola ki? Bw'atuuka ku buliri agamba ate baani abaasuze eno akutta akatooki. Okiwulira? Ate baani abaasuze eno. Jukira mumanyi n'olumu muyita na maama kubanga ku kyalo w'obeera ono aba maama ali mu saizi za tata baba batata. Okitegeera? Kakati akwata abikula bwati. Ebulanketi njikola ki? Njinyweza. Ayongera okubikangula omutima gwagenze dda. Naye oluggi lulire nayitiddemu lwali sibisibe ng'omwala azizaawo luki? Luzze. Era ayita lusibye. Kati nasituka omulundi gumu. Ne mubika blanketi ne tochi ye nepita mu luggi n'enfubuutuka. Kati kiboko zikaabaawo kubona yali mukazi mukambwe ateeka muwala ku kiboko ambuuza ani oyo. Naye njagala ote okwana kw'ennaku ezo okwo kwonna okukwana okutuuka n'ogenda awo
nga sebakangako nga segattangako naye hey. Size eyo we kuvuga kati olojirira kati bulire ekyatuukawo nze bwe nfubutukawo bwe nfubutukawo nadduka direct mpaka waka mpola nenzigula oluggi nenziramu nengwa mu buliri kati kibakoze malovuga eri omuwala agamba nti abadde sakka nti atya nti gwe wamugambye ajasula eno aze n'agamba mama we agambye nebaka eno omukyala bimusobera yaleeta muwala wekiro mbandi mbuliri ng'akonkona kokoko nzawo nali nfuluuta mama yagula nawo naye nga mpulira ebisango nagiziza dda naye maama amanyi twebase era amanyi ndi mbuliri nti mutabani waabadde ewange maama ng'agamba atya olugi mama yalugudde bankonkona bampita n'emirundi ng'ena nze okusituka ng'otulogo tutwala naye nga mpulira mama wange yali mukazi mukambwe nga n'oli muki mukambwe kati nze yandifendinga yali maama yalowooza era bw'anaawulira emboozi eno kati wategedde amazima yalowooza bampayiriza maama n'agamba tekisoboka omwana yebase bannange abaana bafuna bawayiriza paka ddi ekiwulira kwolwo yampakanira ate maama wange engeri gye baali bamutyamu ne bakola bakole ki bamuleke naye ekituufu naliyo so abaana beefuula abagezi kati abaana beefuula abagezi nkukula kwegeziwaza kw'abaana zeno nali maye byali byamu sakozi empisa ze twakola mu buto tezitegeeza nti zaali nnungi nti ne bw'okula eno ng'otuuse okubuulira ogambe nti olw'okuba we nali emyaka 18 ekyo nakikola kiba kikakatako ggwe okubuulira kyotaakola myaka 18 kakati sakozi tobadde kukya bwe tujja wano ku topic bwe tujja wano ku topic ngene ya family egatta ebintu bingi yes ate tetubeera mu kukaayana tubeera mu kuteesa nti bwe tujja wano ku family ng'erimu okuttibwa erimu obulagajjavu erimu abazadde toyinawo ojja muzadde sakozi nze mbeera nnyo ku CBS n'ogenda owulira omuzadde tiyagenze okunywa omwenge mu bbaala yasanze abaana tadoobe yase emirundi egisinga nze mbeera ku mawulire ago nga wulira nnyo lwaba abantu abasinga babandooza beebasinga bakooye naye nze ne bemba nakooye ntya owulira nti omuzadde yabadde agenze okunywa omwenge tadooba nekolera gyemisango egisinga okuba eki mu bazadde obungi okitegedde teri agamba nti okufa baalyose ne bamutta era sibirayo munnamawulire yenna yenna asobola kukola ki asobola kyogera naye sakozi abazadde bayonoona abaana waliwo agambye teri muzadde ayonoona mwana ono akuwulira alina omuzadde gwe yagamba omwana wa mwambaza mini anamusanga akuba simu ng'ebigo byali mu lindako olina omuzadde ono amumanyi yali agenda namukuba ono naye nga si wuwe naye ng'omuzadde ali mu kwambala omwana amwambaza mini amusiiga lipstick kati oli bw'ava naga nti teri muzadde ayonoona mwana omwana ne bagenda mu kivulu n'atandika omugamba n'azina nga yeefukula akaana ka myaka 8 mubadde ki bwe tujja wano tujja kuteesa abazadde gye bali abalina okuvaamu obutafaanana ng'ono omwana olusi yakoze eki kyeyatuuseeko abaana kituufu beewagula babeera n'empisa entuufu embi baba tebawulira naye omuzadde kikukakatako omwana wo obeera kyowulidde toga nti nange we nabeera mu myaka egyo ate nange nali nagendako mu nnyumba y'omuntu n'olikamuleka akole ki agende abazadde emisango gyonna egigenze gitambula naddala ku mulundi guno ebintu bino bibeera mu bazadde nga babeera babiri oba nga bayawukana ebiseera ebisinga bibeera nnyo mu bazadde nga baayawukana bibeera nnyo mu baana bali wa ssenga waabwe ssenga waabwe yabayiyiza zegambye embeera ku CBS okwo nempulira enjega zonna ez'okufa tetugambye nti abakuze n'abazadde teboonooneka naye era bw'otunuulira range ey'abaana ono abamanyi betusanga awo ogenda bya maama we yafa taata yawukana ne maama yagenda ku kyeyo biki awo olumu ne gavumenti bwejjiramu
okitegedde nti gavumenti nayo yakola kinene nnyo okubanga abantu baavu nnyo, buli muntu anoonya, abaana bebewerera, abaana bafa, abazadde bafa, abantu bafa mu bintu ebitakola ki ebitategeerekeka. Naye ng'abazadde kitukakatako ko naddala ku mulembe guno omwana okumugamba nti nze we nabeerera omuto olaba enkovu eno baginkuba lwakuwanula ffene gwe atali wange gwe ogandi nange namuwanula omwana muleke alinnye kikyamu. owaye tugende ku nsonga z'amasomero. Amasomero abantu bagamba amasomero gabeere regulated, amasomero gatabuse ebyabazadde. Sakozi zisigenda kwatuukiriza somero ano ku mpewo naye bulijjo nakunyako wabwe munsekeredde nze mukazi wange yakola n'afuna essomero ku mutano wa fono omuto agenda kutandika alifuna kawempe eyo nga requirement eri 75,000 nembuuza omukazi zino sente tuziina z'oli mu kugendamu ne tujjayo omwana naye Sakozi nyina mutano wange yayingidde senior namututte ku ssomero Sakozi ne baŋŋamba $3,800,000 nga tekuliko requirement ate ne baŋŋamba asooka senior one $3,800,000 yali mbabuuliddeawo nga tutandika kaakati nga requirement ate ye ali $60,000 mwegi kati ng'okuwandiisa omwana bakiŋŋambye mu luzungu okumuteeka mu bitabo nabo baagalawo 5 baagala okusolo 15 kaakati olwamaze ne bambuulira amateeka g'essomero kwe gatambulira mu byonna bye basoose okunkuutira omwana ateekeddwa kulya kawunga na bijanjaalo kaakati ekyasinze okumalamu eradde enfulumayo nga nnyimidde mu compound omwana yazira kisplash nga kinene ng'ali mu kukinywa kyadde nvuuza mukwano gwange oyo musomesa oyo ali mu siniyafu ava ggulu ali mu kalantini kisplash ali mu kunywa ne mugamba we tuleese owaffe nange we mundeese nze omwavu ne baŋŋamba oyina ssente z'osasula musonyi mala kuyiga kuvuga mmotoka omwana ateekera okuyiga okuvuga emmotoka kati Sakozi bannyonnyodde ebintu awo ebisinga byonna lagombatesaagikola nagambye muganda mukwano n'abiwandiika byonna ng'ate byo bennyini bikwata miliyoni ezi kandi bangane tukuwaayo ofa wamala okuyingira kati omwaka ogujjako ojja kusanga $3,800 requirement ezibaako agenda bugenzi naye bino ebisigadde bino tusasula tulina eddwaliro wano osasula esimanyi za medical bannyonnyodde ebintu ne bandaga essomero gye lyakozeemu ne bandaga abayizi be baatutte ne bandaga abaakavaawo baminisita ba MP baani nga mu butuufu oteekeddwa kuwayo obusente oba ozirina kuba omuntu agamba nti minisita gundi yasomera wano eyo gw'olengera wali namugyeyo Sakozi omanye $3,800,000 nze kyenyinza okusaba gavumenti lwakubanga tekisoboka kubagala amasomero gaabwe era tekisoboka Sakozi amasomero ebintu bye bagasaba biri abunomo tebisoboka biyitirivu ku muzadde okusa ku nfuna zaffe ze tulimu tebisoboka tebisobokera ogenda mu buli alyo twali tuva ku mukolo gwa Amini ne bandaga essomero ly'Oweekitiibwa Mpuuga awo liri awo niyo omanyi ssente ziriwo ate gavumenti Sakozi waliwo amasomero ng'okuba yatandika lisasula $2,000,000 ng'eyaga nti grand open ya leero nti ye $1,000,000 ezi tezikyukanga Sakozi bakusaba ssente z'okulambula kati mbona ekyasinze okuneewuunyisa kwe kubanga omwana ata ogula liimu ne bakozesaako olupapula olwo wabaddeyo nga balukozesa anti nyina ali ewaka bansaba liimu nalabamu olupapula olwo lumu lwokka
Suppose oyingira mu office y'essomero. Kati gomenti okuyina mu office waliwo abakwaniriza. Dako wali nga mukakkamu. Maloddeko wali omaliriza wano. Ng'ogenda mu mitendera ng'egi naye nga gyonna gikuŋŋaanya ekintu emiliyoni 3.8 gye baagala. Gavumenti musooke mukkireko mu masomero gammwe. Mukube ttooki mu masomero gammwe. Kuba abaana be tuweerera emirimu tebagifuna. Ekyokubiri abaana bano batoloka mu masomero ate muga waliwo asikaali. Batomuka amasomero ne bajja mu biduula. Sente ze musaba ne mpitirivu sakoze essomero. Osobola okusomera ngo kawono kaaba. Tuli ku nsonga za masomero mugabeerere juleted abazadde bakyali sitaka n'abaana waka. Sakoze amasomero galinga buffet. Buffet ogenda wali ng'ojagala bakwayendi oba kyoyoolako kyoyoolako kyolya. Ogamba bijanjaalo bw'ogamba nti biki kakati amasomero go tukkiriza amazima essente nnyingi naye amasomero mangi osobola okulondako n'eriya 5,000 gyeriringa siniya ya 5 gyeringa siniya gyeri n'ey'enkaaga gyeri nawa ne Kampala siniya 5,000 gyeri n'eyana gyeri naye abantu akiseera ekisinga muli gwe oyagala ki oyagala ssomero ly'oyagala oba ly'osobola oba kitegedde waliwo okuba nti njagala ssomero lyenjagala nze lyempuya lyenkola ki naye nga tolikola ki tolisobola kakati amasomero gayina ebintu bye gakola byolabanga byowe oluvannyuma lw'okuggyako omwana omuntu school fees oba 3 oba 2 nga teryandi bitumye bantu nga ki osomero likerenja ne gamba nti leeta kagundi omukebe kabajaji omukebe gwa gundi gwa omo ayina abaana 2,000 batuma emikebe gya omo omo yo wokunaabisa mu yoza mu bigundi ne weebuuza school fees bo batoolako ki what is school fees kati amasomero tugatunulire mu ntunuulira etali ya school fees yokka naye tugatunulire mu ntunuulira y'ebintu bye bakola mu ssomero tibakeera ku makya ne bagamba nti school fees wa million meka 2 obezi 3 nokkiriza n'okola ki n'oziteekayo n'oziwaayo kati ate ne bamala ne bagamba leeta liimu kati noobanga n'empapula abaana kwe bagenda okukuba ebibuuzo gw'ozigula oba kitegedde sabbuuni ayoza egundi era gw'omutwala akuuta pavers waliyo n'abagutuma enjeyo nga n'olweyo gw'okola ki kati school fees ono w'emiliyoni 3 mwe mujjako ki kulya n'okulya nakwo gw'okukola ate ntya Sakozi njagala tukole topiki y'essomero ezo batubuulire kiki ku school fees gwe tuwowe miliyoni 2 kye batoolako nzaawe wendi abasomesa okitegedde emmere teri ku requirement obadde ki requirement ne bamala ate bagamba n'ebitabo amasomero amma oli yatugamba emmere ne bamala ne bagamba medical kati gwobuuza what is school fees ono kiki kye bamuggyako bo kye bakola omanyi nze mpeerera era nambe munyala ekintu ekyo okigendemu nnyo ne woba nina program nawakola kiki kye bajja wuliriza kiki kye bajja kiki kye bajja ku school fees gwe tubawa liimu ogimanyi liimu omuntu alina abantu empapula 5 omuntu alina abantu 3,000 ez'abaana n'abemuwuliriza oli alina abantu 3,000 ez'abaana buli mwana amutumye liimu zerimu 10 meka segedde eriimu ezo ze bakozesa ne bagenda ne batayipingako ebibuuzo bino ebyabwe buli liimu erimu empapula 10 buli liimu erimu abantu 10 empapula 5 ne bamala ne bagamba leeto akapakati ka omo
akugundi akati akabaketi ne jiki kakati abaana 10 mmeka 3 bujiki 10 mmeka 3 nosuuka mu office nga tulera ye yagala okunona ye ebintu mumala ne mubizza mu kikuubo kakati awe nebuliza ku school fees ono ffe gwe tubawa batoolako ki kye bakola agamu nno gamala ne bamala ne bakusaba ne ssente ez'okulijja satelinga nga bagenda okukola ebibuuzo byaki bya UNEB abantu kati nazo n'ozisasula ne bamala ne bagamba uniform Museveni n'abantu be n'abantu ba Janet abakola ku byenjigiriza tumanye school fees gwe mujja ku bantu mmwe mwabakolako ki mmwe mutoolako ki ze sigana kuwa school fees ne waba wa million 3 ne waba wa million 2 kasamba nga nsobola what is the registration aha ne bamaye bagamba building simanyi building ki era babiteekako mbwe ebizimbe mmwe muyina bisiiga ebizimbe byabwe nazo bazireeta njagala mumbuulire nakubadde abazadde abantu abasiga twagaana okwatagana abazadde twagaana okwatagana nga gundi we yagambye nti abasinga abazadde tebagenda ku ssomero tebafolowinga baana be ne tufolowinga ebintu ebyo yes olabe sakozi omuzadde ono gwe million 3 z'okwata n'owaayo bajjako ki kusasula basomesa eki omulimu gwabwe lebba nedda ssebo bayina ebintu ebimu bye bayina okubanga tebabisaba baki bazadde waliwo nno n'abazadde nga be batwala n'emifaliso agamasomero wegali nze mbalaba nga be batwala naki n'emifaliso kakati amasomero gano nze mba neyalompeeyo wiiki nga 3 nga tukuba amasomero gano si kugakuba naye kugabuya gye gayina okukola gogamba gabeere regulated nze njagala mu bintu ebyo minisitule obabuuze bw'omala okujjako omuntu emiliyoni 3 tomusaba za kizimbe simanyi kukirongoosa tomusaba seminti tomusaba bikebe waliwo wano essomero twayogerako omwaka ogwedde eryasaba amagi lwaki temugulira enkoko ne buno obutimba babusaba lwaki enjeyo nsanga nga zijjudde baana bali 13 lyomu omutumi enjeyo 2 bwe mumala ne muzizza mu kikuubo bazisaba patampaya patamu obadde ki buli tamu enjeyo buli tamu otwala limu buli tamu otwala ki kaakati nzaawo wengenda okubeera involved mu kintu ky'amasomero ogagamba gabeere ki ate ekyokubeera amasomero gabeere ne standard fee ze gasasuza abazadde kiryoke oba buli somero lirina ate amasomero tegenkana otegede tosobola kuddira somero liri muti oligambe lyete miliyoni 2 owinde liri muki mu muti terina baasi bantu kwe batambulira babateeka ku loole kaakati nze njagala school fees ono abeeremu amasomero tiseta hayi simanyi gundi nabisunsa biki abo miliyoni bweziti bagende nga babeta matendera ne bano tojja kudya muntu asomera mwana muti essomero lino Forex Bureau banaye bo bakikola batya essomero lino erya Forex Bureau balina Forex Bureau balina supermarket ate waliwo gye bali kakati waliwo gye tuwa abaana okufaanana bali mwami Sakozi era namuganda nti olaba abawadde basale nezogenda okuwaayo zigenda singa basale obungi owa basale gatuguli bw'otunuulira amasomero gano amasomero buli omu akola by'aba ayagadde ku masomero ag'enjawulo oba waliwo lyotuukamu n'olaba nga enkola yaabwe ebadde egasegaseeko oba efunzizafunziza ng'olaba balinamu abantu balamu kakati naye ngenda kubulya Sakozi nga gavumenti tennaba kuregulatinga bisale by'amasomero na requirements tetukyabbibwa nnyo abazadde basirise amazima gali nti buli somero kati lyotunuulira toyinza kubala butya bantu we banyigirizibwa ku masomero ago
nabadde ntunuulira mukwano gwange omu ng'alina essomero lyatwalako omwana naye nga $5 n'ekitundu nga zalina okufulumya. Local school international. Local si international. Tuyingidde obutaano. $5 n'ekitundu. Requirement si nebigenda ku ssomero nga 5 kitundu. Buli taamu mukwano gwange ali awo. Nolaba nga waliwo essomero olumu ate erifunzafunzako nga balinamu ne ku nsonyi. Kubanga nze natutte abaana ku Bright Future. Omusomesa nangamba nti jiki twetwagamba temuleta jiki ng'abamu bamubajjeeko gagamba abawala be bali supposed omuleeta kubanga be bamukozesa. Okitegeera nga musomesa yakikoze eki yakingambidde awo omusomesa omulala tubabirese tubikole ki tubitwale era nabalabyemu obuntu bulamu obwenjawulo nengamba Bright Future nengamba Bright byanjawulo. Kakati bw'otunuulira amasomero gano enkola gye gakolamu oyinza naawe okutunula n'okwata ku ttama n'okola bw'oti. Mbadde ntunuulira nga development fee akola ki? Fee okulaakulanya essomero. Senga essomero liba n'abaana 3,000 development fee nga wa $5,000 mbaliraamu awo. Development fee buli mwana nga wa $5,000 kitegeeza $5,000 times 3,000 milioni 15. Kati milioni 15 ezo abazifuna taamu etya development fee kitegeeza afuna milioni 4,500 ku ssomero ly'abaana 3,000 mu mwaka ogwo. Ali ku development fee ya $5,000 gyokka gw'olabanga entono naye alina abaana 10,000 3 abakubye milioni development abakubye milioni 15 pa taamu abafuna milioni 4,500 ng'ogaseko registration. Kakati kankubuuzeeko ggwe genda mu stationary yokka ng'eyina rimu 3,000 oba bu stationary buno bwabwe. Kati stationary ina rimu 3,000 manyi waba yenkana edduka erimu rimu 3,000 manyi bali yenkana ne balitunda butunzi rimu zokka nga zisubuza rimu zokka. Kakati tugende ku registration mutwala kati registration wa 15 ya $15,000 abana 13 abana abalala bali kwa 25 abalala 3 abalala 5 registration eberete. Kakati tugendede kwa 15 kati $15,000 ku registration abana 3,000 ziba akawumbi kamu n'obukadde admission fees akawumbi kamu n'obukadde 3,500 akawumbi kamu abakakutte n'obukadde 3,500 kubana 10 meka teri kubanja. Kakati n'otwala squeezer 3,000 n'otwala ne brush 3,000 omusajja agenda okusomero ng'olede. Kakati n'otwala squeezer 3,000 n'otwala ne brush 3,000 kubanga tubalya kubana 3,000 abali mu ssomero. Kakati wemumaliriza ne mutuuka ku ssomero ne bagamba nti buli mwana alina okusasula $2,000 n'obabuuza zaaki naga za kusala nviiri ku ssomero. Ezo zisasula omwana wakamutuusa wali buli n'okwata $2,000 gy'ebiri ogijja mu mpale n'owaayo abaana 3,000 ku $2,000 kinyozi n'azibaka ze milioni 6 n'ez'abakazi okubasiba abawala okiwulira. Kakati ze milioni 6 ezo nazo ayingiza akawumbi n'okusoba saluni yiye ayingiza 6 ayingiza kati n'ateekawo omukozi onaasalira sente mmeka ttaamu nsalira akawo yagula emmotoka ze driving school eneegaana okukola n'agikwata n'agiyingiza essomero nti olina okusasulira omwana okuyiga emmotoka $10,000 naye n'aginyigako ku lw'okuba bamukoledde lwa nsonga abaana 3,000 ku $10,000 ziba milioni 9 ezo nazo nazibaka abo ojulia abaana ba myaka emeka abo bayigiriza ovuga kati milioni 9 zayingiza omwaka kwa bubo obukadde 10,000 bimeka 3 ku $10,000 kati obukadde 3 bw'ozigatta omwaka ziba milioni 9 olwo azijja mu driving school yokka emmotoka ze yagula eri emmotoka ze yagula milioni 2 emmotoka ze yagula milioni 2 azitadde ku baana nti buli omwaka naleeta $10,000
ayige motoka gwe nawe nolabanga awaye entono naye ayina abaana 13,000 bwe buumbi mwe ze milioni 9 omwaka owomusiramu wajja nagamba tuli mu Ramadhani twagala Ramadhani package naye nga mulimu n'abatasiiba oli musajja mugezi kakati eritambulidde ku ddiini y'obusiraamu ne bagamba tuli mu kisiibo buli muzadde ajaweerezayo emitwalo 5 aha 10 Ramadhani package bwe bukadde 10 bimeka 3 kubana 13 mulimu n'abatasiiba obuto okiwulira mulimu n'abatali basiraamu naye bonna baliddawo mulimu n'obuto uniform ya mitwalo 25 omukaaga bagitundawa 20 mu egyo kwabiri kakati uniform ya mitwalo 25 ate bagitundira ku ssomero abaana 13,000 kakati ku mitwalo 25 abaana 13,000 bwe bukadde 750 ettaamu owale bowling school fees akola uliriza bwe bukadde 750 ettaamu kitegeeza afuna obuwumbi 2 n'okusoma ku baana 13,000 ya rabbi ku uniform zokka mara eyingire mu bantu bano kakati mwe batabawo regulations mu masomero URA Vega school fees ayite ku URA kakati anti nabayo bino binatuukawo bino binatuukawo babaja gamba isawo school fees yekka totaddeeko sente z'omwana okubira ku muzadde we totaddeeko za kubira ku muzadde we totaddeeko za tuwa soko zibale olweza tuwa nazo tunazigendamu sokera kuza phone call 15 kakati abaana 13,000 ku 15,500 ziba milioni 15 abaana 13,000 ku 15,500 ezo nazo nazibaka tuwaza mmeka zibira mitwalo 10 kakati abatwala ku amasiro bayingirira mutwalo kakati amasiro bayingirira mutwalo amativi werere tugenda kutambula nina kwa rona ngenda maso kati ninyo kubukedde ojja nosaba ne bagira bwerere naye nabuza abaana muzo okulambula ano babasabye sente nga babasabye emitwalo 5 naye nga jukiro ojja nosaba okulambula zi studio wano kuyiga tonnabala omwana wayagala owuga swimming pool ya 8 aha omwana wa abaana aneta bakubawuga ya 10 computer ya 10 swimming pool wa 8 ya 8 obola omwana wa natulako ku computer ya 10 walona gamba abane 10 obona muteka mu academy ya Proline kakati bwotunulira ebintu bino sakozi nga bifaanana ojja kwesanga nga omuntu era oyinza okuba omuntu ng'alina essomero ly'amaanyi nga gaggawala nnyo ne weebuuza gaggawala atya bano badda mu bunyazi ng'obunyazi bwerimbise mu kukola kati nga gavumenti tenateekawo regulation mu masomero tosuubirayo kubanga ekizibu kye tulina kiikino abalikoze regulations mu masomero ate be bannannyini masomero nti abali ali mu ministry abalikoze regulations zino ze tuyayanira ate kati bali ali basunguwadde bagamba wulira babuusa abantu baffe bikyaliyo kakati nenga tobazigula ku somero engato abamu bazigula ku somero abamu zire socks za ku somero ebitabo bya ku somero base somba ebitabo ebye-10,000 ku somero kiba kya 8 ku 9 era ne tubabuuza mu mubigulawa abazadde bino ebintu tebabiraba base esomba abaana ku ssomero yana mu 5 naye gwosalawo nedda waliwo ate si gwasalawo abaana ffe bagira mu baasi abaana batayiba bagira mu baasi era akawumbi kamu milioni 3 n'obukadde 3,500 eyo baasi shato okiwulira eyo shato oyo ayingiza negwe sekozi omacha bayita amasomero ate nga waliyo ne speech day bajja kuyita waliyo olunaku simanyi kakati n'olerawo n'abateekamu akabadi ffenna mukola tuwa tetugenda mu zino bukedde zammwe abaana bagenda Dubai bagenda Germany abo badole 10 abaana abaana bajja bagenda kuyibiza
babatwala naye kuhumura muzijukiza ekirungi kyegenda okwogera nali ne muzeeyi waliwo serebu omu omukyala we bamutwala omusajja amwana bayagenda eri kati omwana myaka 6 nga babatwala Egypt kulambula ko taata oyo serebu n'agamba nze sijja kuzisasula kati olw'okuba oli gye yalaga taata alina okwegula yazikwata n'azikola ki n'azisasula ne baddira omu ku handbag ne bamugamba kuba bakugamba omwana tumutwala Egypt naye kulina okuddirako akola ki amuyambako nga wa famire kati ne baddira handbag ye yagenda Egypt naye ng'omwana myaka 6 bamutwala Egypt kulambula kakati ensawo ebeera ya ssomero ya mitwalo 6 ensawo zetugula eyina kuva ku ssomero ya mitwalo 6 gibalemu abo emitwalo 6 abana 13 ensawo y'emitwalo 2 kakati bw'otunuulira namala nagamba toleeta kyakulya supermarket weeri kakati ne bamala ne bateekamu semaduuka ennene semaduuka ng'ejjudde ne bateekamu oyo omukulu gye yalabye nga anywa kisipulasi ne yeesika kakati eyo semaduuka ebaawo ennene kakati sakozi nga tewali regulation mu masomero kakati era nambi baze nga tekulu nema ne bagamba nti school fees waffe munnange ne school fees waffe tuli wansi nsiko wa meka wa milioni 2 oba milioni 3 we bati bayita school fees nga ali wansi school fees waffe milioni 2 wa milioni 2 kitundu ogenda ogattako ebyetaagisa ng'omwana akwata miliyoni ezo akwata nya kitundu omanyi lwaki tekiruma omuzadde bamuyita abantu abamu ngenda kubuulira osobola nofuna basale ggwe omwana n'akulema oweererayo nga scholastic materials ogenda oggula okiwulira nga scholastic materials ogenda oggula ng'omwana ajja kulema okuweererayo era nga obeera ku masomero gaffe gala ag'ebbalibbali oba oweerera bulungi ddala ate oweereramu na 2 nga scholastic materials zogula amasomero zero balance gakuterawo code nga tekwata bitundu ne bagamba balina n'akakode akalala ne code ekwata ebitundu naye kati akadya kaakano wulira ekwata 70% naye omwana wamala wiiki ezo ku ssomero nga bagamba asuka wiiki 2 twagala zero balance ddayo kakati eyawadde emu ekitundu toyina ngeri gyotanoonya 5 omuntu agasoke yeebuuze ki ekikola essomero omuntu aba atandika essomero ki ekirikola ekisooka walina okubaawo ebizimbe ekyokubiri mu bizimbe ebyo mulina okubaamu library mulina okubaamu amafumbiro mulina okubaamu computer laboratory biki byonna bw'oba byonna obikoze ng'otandika essomero era w'oba olanga bwonna amasomero gaba gagamba tulina kino buli kimu ne bagenda nga bakiraga library ejjudde kati nze nina essomero lya gundi babadde batwala sigenda kulyogera naye requirements bazinamu into partitions basooka ne bakugamba zino ne baddako ne bakugamba ne zino wansi nga ekisookera ddala mu byonna kati ekyasinza okunsesa omwana aleeta a plate and a cup abigula ku ssomero boat at school ekikopo ne sowaani abigula ku ssomero bya 1,000 ekikopo bino biri ku gundi requirements zizino ekikopo ne sowaani obigula ku ssomero ate bya 1,000 okitegedde ezasoose nakkuba ez'ebikopo omwana byagenda okunyweramu okitegedde ne bakugamba baagala jiiki baagala hand broom nga kuliko ne soft broom byonna bya ssomero tewali kye bakugambye kugula wabweru tebiwa musolo kati bwe tuddayo wano waggulu kyekugambye nti bw'oba okola essomero ebintu ebimu byoguza abazadde okuleeta abaana be bagazimba kulina okubaako library naye bakugamba tamuli library fee 3.5 buli taamu olina okusasula library fee kitegeeza obutabo omwana ne bwagenda okusomerako yabwegulira naye nga gwe wakola essomero nga byonna birina okubeeramu okutandika essomero
ne bajja ne bakugamba kuliko vid lunch tamuli nti gwe toleeta mmere ku visitation day wabula bo bakola ki bamuproviding wabula ya mitwalo 2 buli mwana yes. Okitegedde kati ate ne bakugamba nti abaana uniform ziyulika 50,000 tamuli buli mwana ez'ekyalaani singa etagulukako ezo zirigeze 50,000 tamuli omwana medical kwali medical mulabyeko kana alenda kubera mu 3 ne kana bo abana alimu medical abawa bbeeyi kuba omwana abawa bbeeyi balinako waba ne medical fee wa mitwalo 3 n'ekitundu nti ne tamuli n'omwana nti waba afunyemu omusujja headache biki nedda ate n'abalenzi ona bagenda batestingira awo ate senga kati bakugamba nti medical obulwadde busukako ku medical oyo ate bakubira omwana yalwadde kale ekisinza okunyumira kati soka owulirize kino ng'ogyeko development fee ow'emitwalo 2 balinako wuliriza balinako ne general maintenance kati simanyi wekyawukanira development fee ne general maintenance kati nedda enjawulo eriwa kuba bano bakugamba development fee bamuteeka ku 2 ne bakuteeka kitegeeza osasudde emitwalo 4 gya kintu kimu naye nga bakyawudde awo wonna osasula tamwebeka ne bakugamba okitegedde kyasatu kati ngendo bekakola ebisakate these kati nate no kye gundi nina essomero lyemmanyawo kwente balina ne gundi tela machines mu ssomero nti omwana atereka sente mu bank yo yeetagibwa mu buli ngeri kati nedda ngenda kugamba amasomero ga primary gatandika ddi okukola orientation week yes kati nenda kugamba nsigera kugenda naye omwana omutwalayo a week before okutandika kw'essomero mitwalo 10 orientation kumanya banne kutambula ssomero biki for a full week n'osasula emitwalo 10 lino essomero lyenkugamba lisukka abaana emmeka 13,000 liri ntindaawo orientation ki week ng'ogisasulira olina omuteekako transport olina omuwa ebyokulya olina okukola biki abaana bageze mu networking azifo ne walayo abasoma tewali networking ekintu wekityo wekiri ministry of education ekintu kino omanyi obuzibu obuliwo ky'omuzadde baba bazikusaba wekka tokifiiringa naye we mukiteeka mu jeno otegeerera nti kyabulabe ogenda tandika essomero era ekirooto kyange ekirooto kyange nyagulula kusomesa ggwanga kyekirooto kyange lwaba sente oba be bakola byogenda okola ekindeetedde obubbi obwo bayoola nange nyanjoli naye siola bwetyo omusajja agenda otandika taamu ng'alina obuwumbi nga 9 golooza lwaki buli taamu essomero likola branch kozi balina ssente ez'ekyeyonoonero ezitalina kye zikola kubanga kati labayo oŋŋambye ebyo byonna obimbalidde kitegeeza abasomesa bonna obasasudde nga tokutte ku school fees bonna obasasudde kitegeeza kati ate oba olina kuggulawo branch ndala kyovula amasomero galina branch 3-4 nti school fees ali tayinaako yadde kyakwatako yadde ne bakugamba nti bagenda kugula baasi ne bagamba bana essomero lyetaaga baasi abazadde tusonde ssente essomero lifune baasi gonna gasonda ate ebyo bigenda mu development fee gye bakusaba nti development fee ku luno twagula baasi naye nga mmwe mugiguze ebyo nabiba development okitegeera mwebale nnyo mwebalire ddala bwetu kasaba banga basomesa ndowooza abazadde kyebaagala mwebale nnyo mwebale ddala twabagana next time